ate waliwo omusajja mukulu alaajana oluvannyuma lw'okumukonera enju era asabye ab'obuyinza okumuyamba bayingire mu nsonga ze. Anthony Kiwanuka omutuuze ku kyalo olug'ekisangibwa mu ggombolola y'Ebusukuma mu Nansana municipality yasobeddwa wakane mu kibira oluvannyuma lw'abantu bataategedde wajje bavudde okujja mu kiro ne bakkakana ku nju ye ne bagikoonakoona nga bagamba nti bateekesa mu nkola ekiragiro kya kkooti. Ono luno alusonze kubalirwana be abafamire ya Haji Jafari Kakembo okuli Asumani Semakadde, Isa Wamala, Jafari Sekyanda ne Madina Nanteza n'abalala. Njagala ennyambo ndage ku kiwandiiko kisoma ki ekyogera ku ttaka limu. Yagamba tekiriiwo. Nemugamba tekiriiwo ate gw'ogamba ttaka lyamu kiki ekikakasa nti nne ttaka lyamu. Nemubuuza kiriddaba n'asirika. N'ebyaddako kanso wange nalina mu biseera ebyo n'amugamba kye tulina okukola kimu, tugenda kufuna saveya akuba ettaka lino tulage tayito jana bummulo okutuuka wano bansenze emiti gyange ebibala byange byonna babisenze babitemyetemye okutuuka wano tuva mu motoka abaali bansende abaali beyita abatuufu badduka buddusi ne gweda ne bagireka. Agamba nti bano be basindise bakanyama abazze mu kiro okuteekesa mu nkola ekiragiro kya kkooti ekimenya amateeka kyokka nga yakola okujulira kiyita apiiru. Asinzidde wano n'awanjagira bwe kikwatako okuvaayo okumuyamba asobola okufuna obwenkanya. Ngukubira bekikwatako ngukubira Minisita Mayanja akola ku by'ettaka ensonga zino baziyingiremu kuba abakulu bano n'amaanyi gaabwe ge balina ne ssente zaabwe ze balina basazeewo ne kkooti kugiryamu lugaayo. Si engeri gy'ateekeddwa okusalawo. Akozesa eryanyi lingi nnyo n'okukola ebintu ebitali mu mateeka. Kyenvudde nsaba omutuyambeko mututaaseko ku bintu byakola. Ssentebe w'ekitundu kino Waswa David aliko byalambuludde ku nsonga zino. Ono Anthony bwavubuse n'azimba wano kadde amaze emyaka egiwera oba 30 kati bafunawo obutakkaanya n'ab'ettaka kale bafuna obutakkaanya ne bagenda mu kkooti. Kkooti n'esooka n'esinza mwami Anthony omusango. Mwami Anthony ne ajulira kati gye yajulira kkooti tesalangawo tenaba kusalawo. Joro Haijuka nga ye munnamateeka wa famire ya Haji Jafari Kakembo bwe tumutuukiridde aliko byalambuludde. Wabaddewo embeera ng'omwami ayitibwa Anthony Kiwanuka agamba nti bakibanja kitakeera ekintu ekitali kituufu. Yatandika okujja nga yeesalinga ettaka eryo ateekako ebirime. Robert Musanje, Club KD TV. Wow, tuwumulamu katono naye tukomawo n'amalala tovaawo.